naye nga n'ekiraba nange ani the city UG sebo bafunye transport gwe yenna ayagala okutambuza yonna gy'ayagala okgenda omu ku directors ba the city UG Mulangira Nakibinge ayina entambula epangisibwa. Yes sebo. Ompadde mapya akubidde wano nagamba atwala mwana kitende wuwe tagambye nti usibuwe oba si wuwe ali ku mulimu agambye amujja bamutwala ava Kisubi agenda definitely ali ku mulimu sebo bwakoma waakulabye kati oba reportingira gwe neta nze yanyanjulidde era nansaba mukubira obulango era ntandise na Kalango sagala gambe mbw ate Kalango wakatadde wakati mu video sirina data olugigula bwati agukira Kalango ati sogombe kusendeza Kalango ati nkunganya mugagange mbakunganya bavuba omulundi gwe mufekwebe muliko mujja kunsasula abatulaba ZDJ Senior B the remix zati oli ku DJ Senior B TV teweerabira subscribinga kwata link eyo gye sharingire munno naye alabe olwaleero zene kojja Wills ku TikTok erinnya lyakozesa musajja ono anyumirwa endongo era leero tugenda kunyumya ku ndongo eyiseeko akaseera endongo eyo nakati ekyafuluma naye bagirifalinga ng'endongo y'abakadde tewali kirala kyenjogerako ozi kadongo kamu kitegeeza endongo eya wano mu Uganda mu Buganda yasinga kututumuka nnyo mu lulimi Luganda oba byenjogedde nsala kigambo ndi mukuwuliriza by'oyogera kadongo kamu oyo nno kusala ekirimu wano ewaffe ye country music oli serious genda mu maaso noonya nti ebifo yinza okumulireetinga ku country music ojja kunnyonnyola so abayimbi bangi abayimba kadongo kamu kyannaku nti be tusinga okusinza mu kadongo kamu baatuvaako bawumula mukama bawumuza emirembe naye waliwo abakyaliwo abakyayimba era music bamuta lwakuba ndowooza mwasalawo okuwuliriza nkudi music w'abasajja temukyamuwa budde akayimba kakadongo kamu kensinga okujjukira nga kankolera amakulu nga nze nga ndi wano mu ndongo y'okweshoshowaza gye bayita show business kweshoshowaza weshoshowaze akayimba ka Paulo Kafeero simanyi ne bakayita tayito oba bakayita batya yali ayogera ayimba agamba nti kino kyeneeyamanga kalungulungu akokujja mbazunire ng'endongo ndi mwana wa wano era omudongo omutendeke waddala muganda wammwe Kafeero nafuuka muntu mulamu ne mu bika by'Abaganda nsibuka wa jjajja wange Mugema kati nze nsibuka mu jjajja wange Mukalo yes sebo b'emikalo baabeddira ki baba bampolo banjovu tebavaako baba banjovu yes sebo yali omusajja gwe nakunyumizaako nfofolo naye yali wanjovu kati alina layini gye nsinga okwagala nagiraba Sona Ben agikozesa nnyo nti njiyiza remix nyingi oluyimba olwo baluyita ab'emikwano ya kituufu baluyita tayito yalo bagiyita ab'emikwano awo tebatandikira Kafeero mujjukirako kikojja Wills Paulo Kafeero oyo kyensinga omujjukirako yali muvubuka ow'amalala yali muvubuka ayagala ebyonoonese naye Kafeero ava muvubuka Kafeero yafiirawo ku myaka 37 awo bakyali muvubuka nnyo n'amaanyi ate emyaka 37 we yagifiira ennyimba za Kafeero ezisinga ze mulaba eza anti Kafeero yatandika okuyimba nga alina emyaka 14 years of age yawe yatandika okuyimba nga alina emyaka 14 emyaka 17 yali ayingidde ekisaawe ky'okuyimba nga kyayita okugundiira ng'agundidde ku myaka 17 Kafeero atandise okubiisana ne bamwami Sebatta mu muziki ku myaka 17 nga mwami Sebatta asinga Kafeero emyaka egisukka 2 nga atandise okubiisana ne bamwami Basudde
Mwami Basudde yali asinga Kafeero emyaka 10. Kuba Mwami Basudde yafa alina emyaka 38. Yafa 97. Mwami Kafeero yafiira ku myaka 37, yafa 27. Musanvu yali kikyamu oba? Ogamba oli yafa 97. Nafa 27. Anti mu 27 twafiirwa Lucky Dube, tufiirwa ne Kafeero. Kati ate mu 97 twafiirwa ne mu Uganda, twafiirwa Livingstone Kasozi, tufiirwa ne Basudde. Si yekka. Ne Lwaliro Mugondi, Sirikawo Baby. Nange mwelabide. Engeri omuziki gwe gye gwalimu okudigida mukko. Nali siri nnyo muntu wasikupandikidde. Nali nalookingira eri endongo y'okujja n'akatebe okuva ewaka. Anti ezo endongo ng'oggyeko nti leero bategese Nakivubo. Bwe baasibanga ebikali waka wavangayo n'entebe oba n'omukeeka. Abategesi tebaategekanga byakutuulako. Obutebe buno bwajja luvannyuma nnyo, ate nga mu kujja oluvannyuma bwe baabuleetanga mu kukola bizinensi. Nti baleetanga akatebe ne babupangawo. Kati nga buli alina ebibiri yakwata akatebe n'atuula akawanga kasente. Kati nga bino bingi. Olwo nga se mwazingiriranga sente bwekebisere. Ebivulu biseera ebyo ebivulu byabanga ku 2000. 2000 ne tujja ne tuyingira mu ebivulu biyingirawo mu 13. Gundi ono yapaaluusa ebivulu ebyo Abudumulaasi. Oli serious? Abudumulaasi yasinga okupaaluusa ebivulu. Era nze ekivulu kye nasooka okukolako ku ssente nnyingi. Nakirabira ku 4,000 kyali kya Abudumulaasi. Naye kati Mwami Kafeero gwe mbadde kyewambuuziza nti kikyosinga okujjukira ku Kafeero. Kafeero mujjukiranga omuvubuka eyali omwejaasi ow'amalala, omuganzi, kye bayita omuntu omuganzi. Nti Kafeero ne bwe yabanga ajja ebweru apaakinze, Kafeero yavuganga Nissan yeeyo nga bajja n'apaakinga wabweru, nti Kafeero apaakinze tagenda kuyimba, naye nga munda mulimu abayimbi abali mu kuyimba. Abantu ne bawulira nti Kafeero apaakinze ebweru ng'ekikali kijja kukala. Bagende wabweru bajje ebweru balabe Kafeero. Ebyaddala. Anti Kafeero yamalanga okuyimba, alina oluyimba lwe yaggalangawo nalwo nga maliriza atugamba naagira muntudde wano wammanju, tweweemu bino byansi byakuleka. Teyabanga talimba. Bwe yamalanga okuyimba ng'afuna nga mubulira we guwoomera. Kafeero yabanga n'omusajja we erinnya ly'envudde mu mutwe, yajjanga ku kyalo nga Kafeero tannatuuka. Najjanga agenda mu bubaala bwagula omwenge bwanywako. Kati nga yajja mugamba. Mu biseera bino gye bayita advance team. Weebale nnyo. Esookayo nga nekola due diligence. Kati nga yajja mugamba wali ewa Brown ke kasinga okuwooma. Kati nga era Kafeero lunajja bw'amaliriza okuyimba nga ewa Brown nga mwenna mwetegeka. Kati nga Jwisaani kwasooka awooma. Kakati Mwami Kafeero yatambulira mu kisaawe nga muvubuka muto, akolagana n'abantu bakulu naye nga byakola by'abantu bakulu. Mwami Kafeero yo kyensinga omujjukirako yali ayagala nnyo ebyonoonese. Yali muntu wafujjo byonoonese bita? Si wafujjo lya kulwana, yali muntu kwegamba nga essanyu lye ayagala okulaba nga Senior B ne Kojja Wire beevuma. Anti kati Senior B bwe yabanga n'olutalo ku Kojja Wire nga naye tamulaga, kati nga Kafeero ajja kuteekako embeera ku Kojja Wire amugambe ekigenda mu maaso. Ekyokulabirako, Mwami Basudde yalina obutakkaanya ne mukodomi we, omugenzi era naye kati Livingstone Kasozi. Bava wano bagenda e Bulaaya. Bwe bagenda e Bulaaya bagenda bonna ne bamwamise battaabo, ne Kafeero yaliko bagenda bonna. Bakuba omuziki gwabwe bulungi nnyo. Basudde yali muvubuka akozeemu ku ssente, naye nga teyasoma. Basudde yali teyasoma, kati ate Kasozi yali muyivu ddala. Kasozi yali muvubuka muyivu ddala. Livingstone Kasozi yali muvubuka muyivu ddala. Kati Basudde atuuka eri agamba naye ebyo ewaffe ebimu ku bitusumbuwa neetaagamu ebidongo. Kati ng'ayagala okukola ekibiina kye, oba ng'ayagala ekibiina kye bakiguliremu ebidongo ebirungi, nga annyonnyolamu munne Kasozi. Kati eri ng'wetaagamu n'okwogera ku Luzungu. Ng'ayogera ne beyayogera nabo Kasozi, nga Basudde agula bidongo. Kati mu kuva e Bulaaya ebidongo process ewedde bagenda shipping ebidongo bijje wano. Kasozi ye yakiwoomamu omutwe.
nga Livingstone Kasozi rather Amani Basudde tamanyi kumanya nti ate omuntu alina okuba ne tin number na biki na biki kitegeere okutambuza ebintu Kasozi yali muyivu nga bimukolerako kati Kasozi bwabimukolerako ebidongo ebyo byajjira mu mannya ga Kasozi kitegeere era ebidongo bwe bituuka wano Kasozi yabyeddiza omusajja oyo Kasozi yabyeddiza Kasozi bwabyeddiza Basudde kyamuluma n'atulako ne Sebatta Sebatta kuba Sebatta yali president w'abayimbi abakadonkamu ebiseera ebyo Sebatta amugamba kati ne boogenda mu mateeka olina obukakafu nti ssente wazimuwadde muyina receipt muyina endagaano Basudde omusirikale yekka gwe yayina oba ekyokulwanyisa kyokka kye yayina kye yali yeesiga gwali muzindaalo microphone ng'ayingira studio Basudde yali musajja omuyiiya ennyo nyinza obbanga mu byasa okuva mu 9 okuva omwaka Basudde gwe yazaalibwamu Basudde yazaalibwa omwaka gwali gwa 1958 yazaalibwa 1958 era ayinayo oluyimba ng'akunnyonnyola omwaka gwe yazaalibwamu oluyimba olwo baluyita Abafirika so luno lulimu nti okutunga kuwakana n'ennyindo nti nze mponyeza ate nzaawulidde olwo baluyita ekiryo n'omuwafu gwe kutu okwali kuwakana na nnyindo ennyindo gwe wakana n'amaaso kakati bwe baleeta ebidongo ebyo mwami Basudde agenda mu studio ayimba oluyimba baluyita ennimiro y'okubuganga lwavaawo kati emboozi eno yonna ngikwekera kukulaga buvuyo bwa Kafeero kati bwayingira mu studio yayimba oluyimba lwe bayita ennimiro y'okubuganga olwaleero twaze Bulembwe ne minisita gita emitwetwe ne mujjayo tutandika okuba nga abanyumya so nga mu butuufu nsomesa mugenda ne mugamba abantu kyono tayimba yeekunkumula vaawo mulijjukiza nammwe abalogo ne banzita mufiirwe omuntu bwe bw'obanga osiimye ojjanga nga ndi ku bbali eyo emmanju n'onsiimira mpola mu nkukutu abalogo bagaana okumanya olwo nno lwe bayita ennimiro y'okubuganga kakati bw'agenda nakuba ennimiro y'okubuganga ng'ayimba ku mukodomi we Livingstone Kasozi olukolo yamuliddemu okumutwalako ebidongo bye era ng'agamba nti ennimiro y'okubuganga nga makulu gayo gali nti gw'oli munafu toyagala kukola kyokka ate we tukola gwe bw'oyagala ojje olime emmere yaffe otwale naye ekirungi ozze mmaze okusaawawo kati ate ndi mugumu nti oli munafu kati ku bunafu bwo wano weesanze mmaze okukabala waliddemu wafuuka ekisiko nga we wakisanga ng'ojja kituufu kati mu kuyimba ennimiro y'okubuganga yali mu kibiira kye kimu ne Livingstone Kasozi Bazira Gita Singers ekibiina bali bakiyita Bazira Gita Singers kati ennyimba ezo bazimbanga nga ne ku stage bajja ne baperforminga bombi ekibiina kyonna nga kijja kuvayo kiperforminge bakolangamu nga kind of production bateekamu drama nga production oyo yabanga mulungi nnyo production oyo omuntu eyekka yali asigadde amukwatiridde ndowooza yali mwami Katolo Bwama oli mutuufu mwami Katolo Bwama kaakati Livingstone Kasozi y'omu kubajjanga ku stage aperforminga oluyimba lw'ennimiro y'okubuganga ng'omusajja ne mukayimba bw'amuyimba bw'agamba awo we natiira omunafu ekituufu alya nnyo nti ku bunafu kw'oli okubanga ebidongo ate byonna wabitutte kaakati mwami Kafeero ku buvuyo bwe ye n'ategeera oluyimba gwe lukuba kati mwami Kafeero n'ayita emabega wa Basudde n'agenda n'agamba Livingstone Kasozi kayimba ako kaperforminga bulungi eyo kazannyira ddala bulungi nnyo ate wezannya wali we baagambira nti omunafu alya nnyo n'aba ne takimanya ategeererawo nti omusajja yali agamba gwe ko Kasozi twala eri ko ye towakana ddamu oluyimba olwo luwuliriza olwetegereze bulungi kigambo ku kigambo kati nga Kasozi agamba Kasozi ng'atuula wansi ng'afumiitiriza Kasozi mu kufumiitiriza mu luyimba agenda okulaba ebyaddala oluyimba olwo lukoona ye Kasozi ng'agamba Basudde ono Kasozi ye teyakaayana kati olwo Kafeero omuliro agukuma ye ayagala ki Kafeero yali ayagala ki bayita entalo kati mwami Kasozi ye teyakaayana naye yayingira studio kati ye bwe yayingira studio teyayimba luyimba yapanga bivumo Kasozi yapanga bivumo olwabiweereza ani Basudde ekiki era olutalo lwali lw'amaanyi nnyo kuba
Kasozi yayimba oluyimba baluyita akazimba mu lumuli. Ebigambo Kasozi bye yateeka mu luyimba kye bagamba mu njogera ennaku zino nti yalumba bbeeya nnako. Nga bwe nzija ne ntandika okuyimba ne ngamba tulina obutakkaanya ne siniya bbi, musajja oyo ogw'omutwe omunene mwabyo ebisaati ebiddugala okitegeera. Yayimba oluyimba ng'avuma Mwami Basudde kuba Mwami Basudde mu lugendo lwe okuva mu kyalo yatuukira wa Livingstone Kasozi. Kati Kasozi n'asooka mu luyimba waliwo yagambira nti okumanya abantu beerabira mangu nze gw'oyita omunafu wasulanga wange, wasulanga mu nju ewange ekiro ogugumuka weegaaya. Simanyi oluyimba olwo abantu bagenda balungi baluyita akazimba mu lumuli. Ojja kuwulira nga buli kigambo kyali kivumo. Wali omeketa amannyo, wali tonaaba, engoye zajjanjulifu, n'ekyakujja mu kyalo wali mubbi wa nkoko kuba Basudde oyo ezo embale zoolaba ezo ze yalina. Era alina oluyimba mwe yagambira zino embale ze nnina nsaazifuna mu buto wabula nzifunye mu bukulu ate byali bizibu bya nsi eno. Basudde oyo baamukuba ebintu bibiri bye baali bamulanga. Basudde mu kyalo ewaabwe gye yava oba gye yazaalibwa e Bubondo yali musajja nga si muganzi n'akamu. Era Basudde yatuuka kufa nga avumirira kye bayita ekyalo ky'e Bubondo. Era alina n'oluyimba ng'agamba akaalo k'e Bubondo kantama. Nga yenyumiriza mu Kampala agamba mmwe nno kale mundeze naye abantu b'e Bubondo bantama. Zino embale baakuba Basudde nga mulanga ebintu bibiri. Mubbi kuba bagamba yali muye makula ku byalo nti atubbireko katubbira biki. Kati mu kumukuba ennyo Basudde abaaliko ne bamuteekako ne bamuwaayiriza ekintu ky'okuba nti yali muyeekera. Ekiki nga bamubonereza ate n'anoonyezebwa ne gavumenti. Bambi bamaze okumukuba agongobadde wayinza okufuna obujjanjabi tasobola kubufunawo. Ekiyamba Basudde taata wa Basudde yaliko mu bagenda mu kulwana olutalo lw'e Bama. Taata wa Basudde y'omu ku baagenda. Taata wa Basudde y'omu ku baagenda. Kati yayinamu ku connections n'agenda n'ayogera n'abasajja era ne batwala Basudde mu kabalakisi akamu n'ajjanjabwa. Kati Kafeero olutalo luno bwe lusipaakinga yasanyuka nnyo. Era Mwami Ssebatta n'ayita Kasozi kuba Kasozi bwe yakuba akazimba mu lumuli. Basudde ate yakaaba amaziga nga talina na kyakuddamu kuba biri ebivumo nawe waali ggwe byali tebikuleka ngulu. Nga bamutegudde jjooka. Kati Mwami Ssebatta n'abayita n'abatuuza. Okubatuuza ekyali kirina okuddako baneetukkaanye. Ebibiina ne byawukana awo. Basudde n'akola Kabuladda. Kabuladda Guitar Singers. Ne Kasozi. Kati Kasozi n'akola ekibiina baali bakiyita kuba kati eno ekibiina kyabwe kye baalimu ekyali kibagatta Bazira. Ekyabazira Guitar Singers tebakivuddeemu kisigaddemu bakisigaddemu wabula Kasozi akirese ne Basudde akirese. Naye akirese. Kati bwekityo bwe kyali. Kati ye Kafeero essanyu lye yali amaze okulifuna era nga gye emirembe gye. Naye era olumu industry eba yeetaagamu divide and rule kuba abantu ab'ebitone abiri baba beegasse basobola okuba nga balina amaanyi mangi okuggalira buli ajja. Be babikoze nga wano eno abasajja babikoze nga wano ng'olwedde nga bayita n'aba gatekeepers. Kati Kafeero ekintu kirala kinyinza omujjukirako, Kafeero yali musajja atayagala kumuyisa mu maaso. Era Kafeero nga tojja mmubuulirayo muyimbi yenna ayimba bulungi ng'akuwulira. Era yali ayimba bulungi. Kyokka ate nga ne bw'ajja ku stage yadde yajjanga atamidde oba yajjanga anyweddemu nga mmwe abali mu audience temwogera ku mwenge gwa Kafeero. Ate gumulemeseza kuyimba. Anti yajjanga ku stage nga bw'aba ajja ku stage ajja n'akayimba yayimirira emabega. Omanyi Kafeero bwe yatuukanga nga mu mmotoka tavaamu kati nga mujja kukwata microphone eyo mugimutwalire waali. Kati aba asimbula ng'ateekamu. Anti edda
balwawo nnyo nkozesa ezo microphone za wireless mic zabanga ne waya mpanvu gesobola ova nefuluma mu kikomera paka wali emotoka otegedde era wayabanga ajja bajja bagikuŋŋaanya waya bati nga bamugobe wajjanga wagikwata emugirinnyako kati nga ajja kujja naye paka ku stage kati Kafeero yajjanga ku stage n'oluyimba nga bwe nalaga nti nja kutuuka kwate mu lugendo okudde eno zizino zindeese era nvudde bukunja mu kyaggwe kati olunaku lumu abatuuka ku stage yakatunnyonnyola nga bw'avudde bukunja mu kyaggwe omuntu omu mu audience agamba naye baaba leero anywedde muzibu ng'amuwulira Kafeero awulira n'atula mu audience bw'ati microphone n'agita negwa wansi n'abagamba katato mutamiivu agenda kuyimba ki anti Kafeero yadda buzzi mmanju omusajja we gwe nakugambyeko yanoonyanga wali ewabbereddene kati n'amutwala lumu wa Brown ne banywa omwenge teyabiyimbayo kati incident endala eya Kafeero eraga nti yali musajja atayagala kumunyooma tuyingira mu 2000 kati mu Uganda bwali wazzeewo omusajja bali bamuyita Abudu Mulaasi nga Abudu Mulaasi takubye ebitooke bye bigwa nkugambye Abudu Mulaasi oyo okujja kwe kutwala music ono ffe gutwala abayimbi betwala biranga ku 2000 n'akatebe ak'ennusu ebibiri okatuuleko Abudu Mulaasi n'azipaaluusa ne zigenda ku 13 ne tugenda ku akatebe ne kagenda ku by then yadde Kafeero bwe yabanga atayika 2000 ne basudde era Mwami Ssebatta yabanga ku 3 Mwami Ssebatta yabanga wa bbeeyi kati basudde Abudu Mulaasi wajjanga naye ateeka ku 3 Mwami Ssebatta ne bagamba omwana ono kati mu bbanga tini Abudu Mulaasi n'atuteeka ku 4 mu besi kati n'atuteeka ku 5 kati Abudu Mulaasi yali w'amaanyi kati nga bakwata shows nnyingi Abudu Mulaasi kikyali ku Mwami Kafeero Mwami Kafeero bwe yabanga alina wagenda oyimba nga wajja okuyimba kati kugambi bwe yamala ng'oyimba era wennyini awajja noonya omwenge mutuule mu nywemu kati Mwami Abudu Mulaasi ajja bw'amaanyi akuba batuuka ku kivulu beesangako ne Kafeero naye ye Abudu Mulaasi akuba ate agenda abeeko walala gy'ayimba kati mu kutuuka ku kivulu beesangako ne Kafeero kati Abudu Mulaasi amaanyi agakola ki ageewulira agamba Kafeero omanyi agamba abaana be mumanyi mugambe Kafeero asookeyo anti bwe njogera ku baana be abali abaana ba Abudu Mulaasi be bakazi b'ekkapu nga bagenda nga bagamba Kafeero Abudu Mulaasi agambye sookayo ya Kiggale ko Kafeero lino ejjooga omwana lyagala okutuleeta ka Kiggale Kafeero era ng'enkola ye n'awalampa stage kati Kafeero ye musajja yalina ennyimba nga buli luyimba lwakuba enduulu ejja kuvuga abantu baffe yalinnya ku stage ku ssaawa ndowooza nga 6 wabula Abudu Mulaasi asuubira no bw'agivaako ku 7 nange n'engirinnya nja kuyimba nziruke ngende ennyimba ssaawa 7 Kafeero ali ku stage ssaawa 8 Kafeero ali ku stage ssaawa 9 Kafeero ali ku stage ssaawa 10 Kafeero ali ku stage kati aba tannamalayo nnyimba wakyaliyo ze baagala ennyo kati ng'abuuza audience naye lwaki buli luyimba muludigidirako nga lwe mutawulirangako kuze nsoosa okuyimba wakyaliyo eziriyo kuze nsoosa okuyimba mbaddiremu luyimba ki baamenya ennyimba nga 5 damu luno koye temukaayana zonna ze boogedde genda zidda Abudu Mulaasi ali bweru n'awulira ng'afa abasajja ne bavayo ne bajja ne bakuba Kafeero akaama Kafeero n'akola akasembayo era ng'omuntu ayagala ennyo ebyononesa n'ayimirizaamu ab'ebyuma babayitanga bassebyuma muyimiriremu okwatemu bannanga abawagizi baffe nina wano akaama kenva okufuna baŋŋamba nveeyo ku stage ani otya oba bukya nti zawera 10:1 nga Abudu Mulaasi gy'abadde alaga taagendeyo obudde bugenze wano Kafeero alemedde ku stage kati oyo ye Pawulo Kafeero gwenkunyumiza nti Mwami Pawulo Kafeero obuganzi Mwami Pawulo Kafeero kwe yali
bwe ntunula obudde buno nze nga ntula mu mawulire nga ndaba abantu bakola stories za Kafeero nsooka ne nnyenya omutwe ne ngamba naye bamanyi Kafeero gwe boogerako bano Kafeero bamumanyi oba balina version oba bo balina bano ba Kafeero dash oba Junior Kafeero oba boogera ku ba Junior Kafeero kati Kafeero ebyafaayo bya Kafeero ye musijimbi yekka nze wano Uganda gwe naalabye alina kye bayita obwagazi oba yafuna kye bayita obwagazi obutalabwanga ku bantu walala wonna obwagazi mu bantu mu audience emwagadde kati mwami Basudde enjawulo ye gye yalina yali emu nja kutambula nnyo ku Kafeero ne Basudde nti mwami Ssebatta ono engeri gy'akyaliwo tetunnamusiima bulungi Ssebatta tasemeddwa bulungi nze okusiimibwa kwa Ssebatta sikulabyewo ate ebbanga lyonna lyendabidde mwami Ssebatta saalabako ku kusiimwa saalabako nti kati Ssebatta ayagalwa nnyo abantu wabula Ssebatta ekyali kimweyimirira yali ndongoye ye ey'amaanyi kuba yalina endongo ey'amaanyi erimu ebigambo ebirungi ate ye muyimbi yalina endongo ennungi kuba ye yalina ssente nti abayimbi bano bonna baali bayimbi balungi naye tewali muyimbi yali alina ssente nga mwami Ssebatta ku kya ssente wande bamutuufu tewali muyimbi yali alina ssente nga mwami Ssebatta era mwami Ssebatta oyo nze ninamu ekirowoozo ne ngamba mwami Ssebatta ono oba ebintu ebimu ennyimba bw'aba aziwulira taddayoko emabega n'alowoozaamu kuba mwami Ssebatta nze ndowooza oluyimba lwa Basudde lwe bayita abayimbi singa addayo n'aluwuliriza yalibaddeyo okuva mu mutima yali addafuna ekirowoozo n'agamba osanga ku bimu ku bindetera okubonaabona nina ebbanja lye sinnasasula abayimbi lwali lwogera ku ki olwa Basudde oluyimba lwa Basudde lwe bayita abayimbi weebale nnyo Kasozi afa Livingstone Kasozi obulwadde bumuluma afa obulwadde buluma Livingstone Kasozi akutuka bagenda e Masaka okuziika kulumba ekiro mwami Ssebatta nga yali pulezidenti wa Kadongo Kamu akwata omuzindaalo bayimbi bangi nga omanyi omuyimbi ng'afudde baba bangi naye n'effujjo libaayo kuba buli omu aba yayana kubalaba buli omu aba yagalabwa kaakati mwami Ssebatta agamba bannange kino ekitutuuseeko tuve mu by'okwerumaaluma kuba Kasozi ebbanga lye yabeerawo entalo zaaliwo Kasozi ne Basudde ate nga baali baawamu omu yali mukodomi wa munne entalo zisusse tuve mu kwerumaaluma kati muganda waffe Kasozi akoze eki naye ekirungi Kasozi agenze ova mu bulamu bw'ensi eno nga yasonyiwagana ne mwami Basudde Basudde njagala okole ekintu ekyongera okulaga nti wali wasonyiwagana ne Kasozi ate ekintu ekyo okikole nga kigatta naffe abayimbi abalala abasigaddewo nkuwadde mulimu ebyo bigambo bya mwami Ssebatta n'agamba Basudde nkuwadde mulimu njagala ogenda oyiye oluyimba olugatta abayimbi ffenna era oluyimba olwo nga lwongera okulaga nti abayimbi kino kitusasulwa si kyekigwanidde mwami Basudde ku magezi g'amaanyi okugambye Basudde ne bali bava e Bulaaya Ssebatta oyo yagamba omanyi tugende tuyimbe ku bintu bye tulabye tusomese ensi ngenda kukomawo ku luyimba lw'abayimbi kati mu kugenda e Bulaaya nalwo kano lukugirewo mangu Ssebatta agamba tugende tuyimbe ku bintu bye tulabye mu Bulaaya Basudde batuuka ku kisaawe Entebbe Ssebatta amala okibagamba olwo bagenda tula mu mawuka ebajja ku kisaawe okubaleeta Basudde yali yayiyiza dde oluyimba ng'ali ku nnyonyi era yagamba Ssebatta kankuyimbiremu oluyimba olwo baluyita bye twalaba era mu luyimba olwo yayimaliriza agamba mwami Ssebatta toyogere engeri gye twadigida bino byakwejjukanyiza ng'eyo waffe mmanju twogere bye twalaba ebizimba ensi olwo tubeere battikya abasaana eddiguli n'alikaddamu ogwokubiri Ssebatta toyogere engeri gye twadigida mwami Ssebatta bwe wakwata endongoyo bwe wakwata olukoba olwayingira mu studio wabuyimba ku kimansulo kye mwalaba eri Basudde omusajja akoze ati omuntu gwe twogera bisomesa ye yayimba ku kimansulo era oluyimba lwa Basudde baluyita bye twalaba ku bye Bulaaya olwa Ssebatta baluyita ekijjulo ky'e Bulaaya olumanyi kati tukomawo ku luyimba lwe bayita abayimbi Ssebatta agamba Basudde nkutumye nkuwadde mulimu genda oyiye oluyimba olugatta abayimbi oluyimba olwo bw'omala okuluyimba
ngenda kukuwa ente. Okay. Kulumbe Basudde yagenda okuvuga motoka okuva mu kuziika okudda e Kampala oluyimba yali alulina. Era oluyimba olwo yalutandika agamba buno obubaka bonna makulu ngamba mmwe bayimbi bennyini nja bawulamu ebiti bisatu sigenda kweyimbya. N'amala gamba Fred bw'owulira nti engoma enoze olinawe osobola okwanguwa n'okukwatako mu ndago. Naye luno oluyimba olulufundikira njagala nte yange bw'ebeera teriiwe mu mpeke gyewole sisaaga ku luno nze olufundikira nsala bulago njiryeko naawe ate. Yatuuka kufa nga omusajja tamuwadde nte. Anti Kasozi bwe yafa tewayita bbanga ddene omwezi tegwawera ne Basudde n'afa. Era oluyimba Basudde lwe yasemba okuyimba baluyita abayimbi lwelwo yasemba okuyimba sisuubirayo oluyimba lulala. Kuba yayogera nnyo ku bayimbi ebibasoomooza. Kati wentuulawo ne ngamba oba Mwami Ssebatta yeekuba mutima n'atwala ente mukadde akyaliyo e Masaka e Bubondo Wakiri ne balya ku nte ne batwalako ne ku Malaalo. Omusajja bamugabule ku nte. Kuba yamugamba yayimba akayimba n'amugamba olufundikira njagala nga ente weeri bw'oba togirina mu mpeke genda ogyewole wabula nze mala okuyimba obulago buveeko ku nte tugiri. Abayimbi abo wali obalabyeko performance zaabwe face to face? Mwami Basudde namulabako naye ebiseera ebyo nali saali nnyo nti ndi muntu mukulu nnyo. Omwami Basudde namulabako. Omuyimbi gwe Saafu na Mukisa kulaako nga apafominga yali ndowooza Livingstone Kasozi. Kuba omulundi gwe Kasozi gwe yali azizze mu kulaba Basudde Kasozi abaayi twajja ku stage be nali nzize nabo nga omanyi bakututte butwazi ne bagamba yatuleese abadde Basudde amaze okuyimba. Kuba baafunanga obuzibu oluusi Basudde yasookangawo Kasozi ku stage lwansonga Kasozi yali mukama we. Kyokka ate Basudde nga ye w'amaanyi mu guruupu. Kuba Basudde oyo yalina kye bayita amaanyi. Nti yayimbanga ennyimba nebweza kuba yalina ennyimba nnyingi naye nga si nti zonna bw'anajja ajja kuziyimba. Basudde yajja ku stage n'ayimbako ennyimba nga 7. N'ayimbako ennyimba nga 7. Alina ennyimba z'atapafominga nnyo. Kati ennyimba ezo ng'olaba oluyimba lwa Ekiryo n'Omuwafu lwatwalanga obudde bungi nnyo ku stage. Kati nga tajja kuyimba luyimba lwa ggwanga ki abamu lwe bamanyi nga Taso nga waliwo Ekiryo n'Omuwafu nti ggwanga ki ono tatuwoomedde nnyo ate nga wetujja owoomerwa Ekiryo n'Omuwafu nti Ekiryo n'Omuwafu ng'ojjako kiwoomerwa ng'okiwulira kyokka ate ku stage kigenda kukunyumira nnyo. Ennimiro y'oku Buganga eyo ku stage yanyumanga. Nkugambye baazannyanga ennimiro y'oku Buganga n'oseka n'ofa. Nze mu nnyimba za Basudde zonna mbeeraawo ne ngamba singa nafuna omukisa ne mulabako ng'ayimba Mukyala Mugerwa paati zonna. Mukyala Mugerwa nti oluyimba lwe yasookerako. Mukunze yalumatiza. Oluyimba lwa Basudde olulala lwenjagala simanyi tayito yaalwo wali we waddongambira nti ebiwundu bye yalina enkovu ze yalina nti gye zaava nze nali ndowooza kikiri ne kyeyayimbako mu luyimba lulala lwokubiri lwensinga okwagala we yagambira nti olaba ne bakaabandi nali mbazanyisa matatu oluyimba oluyita baamala kunkubya miggo baamala kunkubya mbooko nendowooza embooko ze baamukuba zamuleetako enkovu. Basudde embooko ze baamukuba tezaali z'abakazi. Embooko ezo ze nkugambye ze baamukuba baazimukuba tannajja mu kuyimba. Kati ate era ne mu kuyimba yakeerawo. Ne mu kuyimba yakeerawo. Nkugambye Basudde azaalibwa 58. Kati agenda okuwa matuka e Masaka nga muvubuka muto. Era yajja muvubuka muto. Naye nga ekitone ekimu ku kye yayinanga ekitone ng'oggyeko okuyimba yali asuna kye bayita gita. Kubanga nga bwe nakunyonyera nti taata wa Basudde yagenda mu kulwana eri Bama bwe yakomawo yadda ne gita eyamuweebwa omu ku mikono gye yali afunye naye mu kuleeta gita yamulema okukozesa. N'agiwa mutabani we. N'agiwummuza ewaka ng'ekintu kiri waka. Weebale nnyo.
era Basudde jita talina yagiyimuyigiriza ye yabbanga jita ya Muzeeyi n'asunamu Muzeeyi bw'abadda n'azzaawo era nga maama we buli kadda mugamba ggwe banakusanga ku jita ya Muzeeyi bagenda kukuba embooku ng'onaamanya. So Basudde yajjanga amanyi kye bayita jita era nze abayimbi bendabyeko abamanyi kye bayita okusuna jita Basudde ne Mwami Ssebatta bw'abajja ku stage ebbanga lonna yajjanga ne jitaaye n'omuzindaalo kati nga ne bw'aba ayingira owulira nga bali abasonyiwa emabega jita ng'ekyuka nti Basudde alina ennyimba nnyingi nnyo nga ayimba n'abakyala naye era bw'aba ye ng'ajja kati nga Basudde yajja okuyimba omukyala ayimba ng'ogiwulira bw'ekyuka. Kati Basudde enjawulo yali nnene nti already azze muvubuka naye alina ky'amanyi kati ate ne Kakafeero kye kyakaleeta okuba nga katutumuka mangu nti kaali kavubuka kato naye ng'ate ne kalamu kakwatamu ekalamu nga kakwatamu ekitaali ku balala nti kati omuntu anaakwatamu ku kalamu tebaamuteekanga nnyo eno okubeera ng'azannyazannya nnyo emizannyo kati nga emphasis baagala agiteeke ku kino ekintu kyasinga okuba nga amanyi then bali abalala bamuyambeko mu kuyiiya abasajja bo baali bayiiya nnyo kati kye mbadde ndi mu kumalayo nayo ku kya Mwami Basudde bw'otuula awo lwaki nvuga nti Ssebatta tetunnamugula nnyo bw'otuula awo n'ojjukiramu ebintu Basudde bye yayitamu okufa n'ojjukira n'ebintu Basudde bye tumwogerako kati oyo kikwongera okumanya nti ne Ssebatta bw'anaaba afudde tujja kumuwaana nnyo kati Basudde ne mu kufa kwe ku kyalo kwaziikibwa e Bubondo ab'ekyalo baagaana okuwa abavudde eno nga ogamba nti teri muntu ava Kampala ng'agenze kuziika mu kyalo ne mugenda n'enkumbi kati abo mu kyalo baagaana n'owaayo enkumbi okusima entaana ya Basudde nkulaga obukyayi bwe baali bo bamulinako mu kyalo e Bubondo Basudde waaziikibwa yalina n'akayimba mwe yayimbira n'agamba nze akaalo k'e Bubondo kantama mu kumuziika ku kyalo baagaana n'okubawa enkumbi okusima entaana twajjukira Basudde okufa kwe era yali mu kkubo agenda mu kyalo okulaba ku maama we kuba yali azimbyeyo amaka kati aguze emmotoka ye Land Cruiser avuga kugendako mu kyalo alage maama we munne yemooka ente gye yaguze kuba yali yakagigula teyasukka awo bayitawo batya Bugonzi Kabaale awo teyasukkawo kati Mwami Ssebatta naye ndowooza kuba omuziki Mwami Ssebatta agutuwadde Ssebatta y'omu ku muyimbi gwenkasanga kumpi tewali kintu ky'ataayimbako ddala Ssebatta bonna nga bwe bakumenyedde Basudde ne Kafeero oyinza obba bw'ogatta ennyimba zaabwe bombi teziwera nnyimba Ssebatta z'alina oyinza okuba omutuufu siri sure nnyo ku data oyo naye ng'ate oyinza okuba omutuufu ennyimba talinayo luyimba lubi kyokka mu nnyimba ze tewali bubaka bw'ataatuwa ke kali ke nkugambye nti Kafeero obudde buno bwendaba abantu nga balina bye boogera ku Kafeero nsooka kumanya ekisooka tebamanyi Kafeero ekyokubiri si ekika kya music oyo si music waabwe kuba Kafeero ne bwe yali afa yayogera ne mukyala we n'amugamba abaana bano bisirikirwa mukyala nga mugamba abaana lwaki ebintu tobigabidde abaana bikiko Kafeero ne bwe naakwata engatto zange zino ne nziwa omwana oli ajja batafunye naye abaana kye nsinza okubalekera ebintu byonna bye mbalekedde biri mu nnyimba yabalekera bigambo mu nnyimba nga ge makulu gaawa mukyala we nti anaafuna obudde n'atula n'azuuliriza byonna byayagala eyo Range Rover gye weegomba okuvuga singa onaatula n'owuliriza oluyimba olwo gyemaliriza ogivuza oli mutuufu so Mwami Kafeero buli kimu yakikola bwe mpulira emboozi ng'oli agamba ate kati Kafeero kino otuula n'osekamu nti Mwami Kafeero yajja wano yali abuze mu kisaawe n'akomawo mu 2005 kuba ekisaawe nkugambye ekisaawe ky'omuziki bwe tuyingira mu mwaka gwa 2000 kyajjamu Eagles Production ne Abdumulaasi ekijjamu ne Abdumulaasi kyokka ate awo ne Bakamiliyoni baali bazze ndabalinaawo gundi beeyi kaali Mama Mia kati Mwami Kafeero yalinga abulaabula already abantu kati batandise okulya ku variety
kuba tubadde tulya mmwe mwekka. Kati mwami Kafeero yakomawo mu 2005 n'oluyimba baluyita Kampala mu kooti. Nga Eagles talina kyeyogera, Abdul talina kyayogera, ne Chameleone talina kyayogera. Ate yaleeta ennyimba zalinga 3 mu bbanga lya myezi nga 5. Kati mu 2005 Chameleone anoonya Kafeero bakoleyo collab. Ekisoboka. Kyagwa kitya? Anti Chameleone yali atya nnyo omuntu amusinga. Kugambe Chameleone yamaliriza era agenda balina okukola collab na Abdul Mulasi era baagikola. Naye oluyimba gye baalukolera, oluyimba baalukolera America gye lwasigala. Tebali nyana lonnyonyi. Naye kati Chameleone mu kwagala okukola collab ne Kafeero. Kuba Chameleone yali mutiitizi nga tayagala kumusinga. Era ndowooza awanyo respect. Afrigo Band. Nti Afrigo Band olaba ekkiriza etuuze mwami Chameleone. Ayimba byo bye baagala. Era ye kennyini alina story yenga akugamba bali abasajja. Anti buli bwe yayimba nga mwami Moses Matovu amugamba Joseph oli mukuwogana yimba. Ekyo kyokola si kuyimba owogana yimba. Chameleone yestola yaginyumyako. N'agamba bali abasajja baagala kwabya bulago. Kati Kafeero bwatyo bwe yali nti Kafeero Chameleone mu kujja. Kuba baali baakajja. Kafeero yamulabanga underdog. Kati ng'alina level waayagala Chameleone pesi kwayagala Chameleone bwe bakola bayimbireko. Chameleone ng'alaba omusajja naye akunja. Kati ate nga naye agyewulira. Era kyekugamba nti aleka awa nnyo respect ani Afrigo Band. Nti bw'abanga Chameleone yennyini avaayo n'akugamba abasajja bannyimbisa oluyimba ne tulukola kumpi wiiki namba nga olunaku ngenda mu studio nga nnyimba ekintu kyekimu. Teri mubi ku nsi. Omusajja muga naye kyera yandibadde akirabira ku King of R&B Alakeri International we yayimbisa Navy mu All Style gye baali bakola. Anti Navy wandumanye nga hip hop rapper asinga. Asingira ddala ati sane bali Wine fwe twali tulowooza. Anti atuuka mu All Style ya Alakeri ne bamugamba biki byoliko gwe. Yimba bwoti. Ne bamuwa pass. Yimba. Vamu ebyo. Yimba. Kati oyo nno ye yali Paulo Kafeero w'ebiseera ebyo nti tojja kumala era Paulo Kafeero kyovola teyalina nnyo. Paulo Kafeero oyo ne Basudde tebaalinaayo nnyo nnyimba nga bayimba n'abantu. Yalabanga nnyo nga tojja kumuwa kyayagala tekijja kuvaayo. Oli mutuufu. Either oli wansi nnyo oba yali waggulu nnyo. Era newonya nnyo mu kayimba k'omwana w'omuzungu yawaamu omuzungu obugambo. Akayimba k'omwana w'omuzungu oyo era ekintu ekyo omukyala yakipika nnyo Bisirikirwa. Omukyala yakipika nnyo Bisirikirwa. Yakipika nnyo naye mwami Kafeero si ye muntu eyali ow'okwepankirapankira kuba yali mwepansi yali kyakola akimanyi. Kati nga ate akyagala nnyo n'okusinga ekintu nga yakwatanga omuzindalo akamonyo najja n'afuna akamonyumwenyo. Kafeero ye muyimbi yekka gwe nali ndabyeko najja ku stage ng'ayimba n'atuuka n'ayimirira ku stage n'asirika audience n'ekuba engalo n'esanyuka abantu ne bagwa eri abantu ng'asirise tali mu kuyimba. Mpozi ku lulimba lwa Kampala mu kooti Sebana yali meya oba siasa yali akomyewo? 2005 kwaliko ndowooza Sebana Kizito yali meya. Sebana Kizito Kampala n'akyumuka yali Kesisi. Yali Kesisi. Kampala City Council. Kampala n'ekyumuka olwo lwe lumu ku nnyimba za Kafeero lwe yayimbanga ku stage nga kizibu okulumalayo abantu ne bamukkiriza ayimba oluyimba olulala. Kampala yakoyobba n'emiyolero. Kampala yekyayobba n'emiyolero. Kagamba yakozesa ebigambo Kafeero akembadde neerabidde okugamba ku Kafeero lwaki yali ayagalwa nnyo abantu. Kafeero yakozesanga ebigambo mu luyimba lw'ennaku nga yeebuuza mu nnaku nnyingi gye mbawadde oba gye balimu mbaggyemu ntya enseko. Nti Kafeero yabanga ayimba mu luyimba ng'ali mu kubuulirira nga alina oluyimba lwe bayita Nantabuulirirwa nga abantu bonna batudde basirise bawulira Kafeero bw'abuulirira mwannyina we. N'amaliriza n'amugamba wano olulala wadda na lubeere ng'ejjudde obugula obwa Uganda walagi. Ssebo wali ogutwala nyabo wali ogutwala ludda weeyo lwaki tewagondeetera ne ngutereka eno.
kati Kafeero ku butamiivu kwe yali omuteresa omwenge agamba nti omwenge wakiri baaligulese n'agutereka yamanya bumanya it is something funny aba yakakamalayo nga n'okuseka temunaseka n'ababuuza kati ate olwo mmwe museka muki simanyi oba mulowooza okitegeera kugamba nga mwenna mwena abadde banakuwaddemu nga babuulirira oli omwana mugenda tuleka museke n'ajja n'akuyimbira akayimba ka Walumbe Zaaya nti Walumbe Zaaya kati mu Walumbe Zaaya luyimba lwa nnaku luba kukufa kati Kafeero n'atuuka mu luyimba mwennyini ate nga mwakugambira simanya omwenge gwe gutugaba ffe ebikutuko oba gwe gutugumbula abava ku mabeere kati olwonye petulooli nza tali mmotoka oba mu mmotoka mwe baba bayiwa enguuli kwegamba mugenze kubafiira naye ate owulira ngo yatuli kwoseke yadde muli mu kufa kati that's how Kafeero was nti Kafeero teyayagalanga nnyo bantu banakuwadde yadde biseera bya nnaku era ekyennaku ennyo nti Kafeero mu kukola ebintu ebyo byonna ndowooza ekyasinga okuleeta Kafeero okumutwala mu depression n'okubeera nga alabanga nti omanyi Kafeero yatuuka naye ejja ku bantu n'addayo ewaka ewaabwe. Ky'ekyamutwala mu depression ogyogeddeko. Kafeero yatuuka n'alaba nga atasiimiddwa. Kafeero yatuuka n'alaba nga atasiimiddwa. Kafeero ssente yali azikoze ng'azifunye, abakyala ng'abafunye, naye enkwe nnyingi ennyo ezaamuliibwamu n'ebintu ebibi ebyamukolebwako byaleeta Kafeero okunyiiga. Kafeero ne yeekyawa. Kafeero yali akoze ebintu ebingi nnyo okuga Kafeero oyo yakola ebyobugagga bingi ebyabbibwa nga waali tannafa n'atuuka ne yeekyawa. Kafeero okukuza ekyo ekirevu kyolaba ekyo akikuziza luvannyuma nga natera okuva mu bulamu bw'ensi. Kafeero teyalina kirevu era Kafeero bano abantu abayimba nga bakutte eccupa y'awawalagi okuggyayo ekifaananyi kya Kafeero oli omutamiivu bakikola tebamanyi kye bakola. Era singa Kafeero yali nti yamaliriza tafudde n'ava katugeze ku mwenge yali badde abanyiigira nti Kafeero tuukamu eyo embeera kwali kwekyawa nga buli kadde aba atamidde nga n'okulya takyalya ebyaddala nga n'okulya takyalya nga walajja era nga abamuliraanye bakugamba abagamba ayagala nnyo walajja amutte kuba Kafeero yayagalako n'okwetuga kwe kukuza ekirevu ekyo kyolaba yakuza kwe kugenda ne batwala naye ne boogera naye n'abanga akomawo mu music naye yali yeekoze ebintu bingi nnyo ebyali bimuleetedde okwekyawa mu mubiri. Walagi yali asusse ebyenda Kafeero abyokyezza buli kimu akyonoonye era Kafeero oyo bambi bw'alwala abantu bangi bagamba tetumanyi oba anadda olw'okwekyawa kwe yali yeekyaye. Kyova olaba Mwami Ssebatta yamaliriza agamba nti naye kirabika tuli mu kisaawe ekitali kituufu era ebyo bye biseera Mwami Ssebatta naye byayagalira okudduka mu ndongo agifulume. Kati Mwami Ssebatta agamba kati buno bwe budde abantu betukolera tubategedde buno bwe budde omuntu akole emirimu gye emirala. Mwami Ssebatta n'ayagala aswikinga adde mu by'okusuubula amamotoka. Unfortunately bamubba ssente zaali nnyingi nnyo. Yasobola kuba fene ku mikwano gye gyennyini. Nkugambye enkwe zibadde mu baana abasajja ku mikwano gye mwennyini mwe mwali abamuwuli bamubuulidde bizinensi nga bwetambula ate yagiinako idea lwansonga Mwami Ssebatta musajja makanika nga byemmotoka kitegeeza abimanyi nga kyokka kyatamanyi yebimbeera y'okuzisuubula ozituuse wano. Mwami Ssebatta ssente ke yali akuŋŋaanyizza akamu akajja mu mulimu guno wabula nga ogaa nti kati omulimu gufuluma akasente ne bakakuba ne kagenda. Kati mu mbeera y'okunoonya ssente akomewokko kati nkunganye ku bukapito yalina loole ndowooza Ssebatta yalina loole ezaali ziwera ezaali zitambuza ebidongo. Mweyo embeera y'okunoonya ssente okuddamu loole emu yabbibwa n'ebula obubuzi obutaddamu kulabika. Kyova olaba bw'osanga omuntu n'agamba nti abayimbi bakalonkamu tebaakola kimala osiriikirira n'ogamba oyo tamanyi bintu bya Katonda. Byonna osobola okubikola naye Katonda yasinga okumanya. Kuba nkugambye bw'abanga tuyingira mu mwaka gwa 98
98 nga mwami Ssebatta alina loole eziwera 3 nga sinti loole eri awo epakinze wabula nga zijjula ebidongo. Naye musajja yakolanga production oyo mwami Ssebatta yalina loole etaavangako bidongo nga bw'eba etuuse byo tebivaako bisigalako yeefuka stage kati nga loole eyo kwe bayimbira. Then mwami Ssebatta yalina loole yaleetanga bino ebintu ebirala bayita pops stage. Mwami Ssebatta yalina coaster abayimbi mwe baatambuliranga bonna bonna basita boolaba gwe bootya nga bagira mu coaster ne parking awo nezikiza abase mu coaster ne baka mu coaster bafunye obuyimbi ne bagenda ne baka ne beebaka bakola biki nga ayine emmotoka ye ntono emutambuza ye ng'omuntu. Yali akigwana. Kuba mwami Ssebatta yali musajja yalinnyanga ku stage n'olaba ekidaddala ekitiibwa kya road ng'okiraba nti ye road ng'alinnya stage n'ogamba yes. Nga mwami Ssebatta bw'anajja omanyirawo lwaki basaba ssente nnyingi kuba nkugambye mwami Ssebatta bakafeero bwe baasabanga 2,500 nga Ssebatta aba ku 4,000. Ate ebiseera ebyo era twalabanga n'emizannyo nga bakayimbira we bajja olaba enjawulo lwaki bo baalinga babbeeyi naye nga waawo ne bano obudramatise obulalalala nga n'olukumi muyingira. Kati oyogedde ku bakayimbira kati mwami Ssebatta yali yebbulaninga nga olaba bakayimbira nti bakayimbira we bajjanga nga mwami Ssenkubuge tajja kutuula mu mmotoka erimu mwami Benoni mwami Kibuuka buli omu ajja kujja n'emmotoka ye naye ate bano abaana abalala balina coaster mwe bajjira babanga ne coaster mwe bajjira gayi yagivuganga nga gayi wa brown oyo ng'ajja kujja bapaakinge ku kyalo kati basooke bayiteyite mu kyalo kyokka nga waliwo neki neno bagita kanta box board empanvu bweti erimu production yenna eyo box board kati ate yabanga muzijita biki eyo kati nga nabo bennyini bajja kujja emisana kati nga ate kuliko neno Diana kuba drive kati nga bo bennyini bajja kujja emisana mu mmotoka zaabwe entono mubalabeko ate baddeyo kituufu mubeere sure nti bagenda webali naye nga mwabalabyeko. So mwami Ssebatta yatuuka ekiseera n'alaba ekituuse ku kafeero yalaba ebituuse ku banne bingi nnyo n'amanya tuyinza oba wantu we tuli tebagenda kutusiima naye ye nakkiriza nti tukoze bye tukoze tufunye bye tufunye kanswitchinge ngendeko mu bizinensi endala. Kati obuzibu gye yayagala okuddukira ebintu byonna gye byakola ki gye byatabukira musajja wattu obulamu yabutandika omutabukako nkugaye mu kukomawo wano bamukubyeko ssente mu bidongo mu kusuubula emmotoka loole y'ebidongo ebuze ebutaddamu kulabika ayingidde amabanja awo amabanja gafuuse amabanja kwe kwali okugenda kwa mwami Ssebatta. Bambi nze ennyimba zisobola okulondayo kwaba abasajja Kasozi oyo twakula waka muzeeyi amuwuliriza naye sirina nnyo oluyimba lwa Kasozi luyinza kukunnyonnyola nnyo twabanga baana bato ate nga bw'olaba nti abasajja bo baali bayimbi nga basinzirira ddala ne bayimbira ddala nga bayimbira abantu bakulu ffe engeri twaba baana bato nga tuwuliza nnyimba zirimu biyinza tusesa oba abazadde bwe baasekanga nnyo nga nawe mufaayo muwulire ekibaseseza mu luyimba mumaliza ennyimba muzaagadde kati zikyabanga mubisesa nga temuzaagala. Kati ku kafeero nzijukira nnyo oluyimba lwa abakungu gye bali emirimu naffe netukakalabya kati olwo oluyimba lulina engeri gye lwantuukako nnyo olwo oluyimba lwa Kampala mu kkooti of course ne Diponi Naziggala ku Ssebatta oluyimba lwa Gologosa olwo naluwulira nnyo Gologosa yasinga okusanyusa kuba ebiseera ebyo nali mbeera wa brother wange omukulu badde manyi ke wali mwana muto manyi abaana bamaliriza baagala dole y'omwana dole y'omwana yakabanga ewaka naye nga maama yasinga ojjagala taata tajagala anti taata yali amanyi kyekitegee dole y'omwana kyetegeeza nga buli weekaba yakosebwa naye Gologosa oyo nti brother wange yali alina mukazi we ng'akola kati nga naye taluggyako oluyimba lwa Gologosa kati ate nabeerawo nnyo wa brother oba okwogera ku Gologosa nsobi nnene kandage ku bwanyinimu etumba linzigwe kakati ayinayo ebbanja ly'omwana litya ayinayo oluyimba luyita ebbanja ly'omwana yawasa omukyala nga atazaala atazaala
kati namugamba saagala kwenda bbali kati kyokka kyonjagala tukole muganda wuuyo bw'oba oleeta namusaba mulamu we nze nzaalemu ono kubeera mwenna gwogenda sigalawo naye abeewo kati ate ebyobugagga tubikoze ffenna lwaki nzaala mukazi bali atajja yeefuga ebyobugagga byaffe nina n'oluyimba olulala lwali ku Matendo production Matendo ki promoted singers kati nenga baziwandika then nekyuka nefuuka Matendo promoted singers bali tepo bali bagiwandikako Sebata kati nga onaga nti oba enyimba za bandi yonna ezafulumanga nga basobola okubako abayimbi nga bana buli omu alinako oluyimba lumu oba bbiri ne Sebata nga alinako lumu nga bbiri olugenda kufulumira ku alubamu ye eyabonna munigina kati waliko oluyimba oba baluyita mulamu wange lwayimbibwa mukazi oba waluwulirako omukazi nga ali mu kiti kya mwanyina wa Sebata kati nga Sebata alina omukazi kati nga mwanyina wa Sebata ayimbira omukazi oyo akayimba omukyala mwerabidde erinnya nange erinnya linneerabira erinnya linvudde mu mutwe so akayimba ako nako kaali special nnyo era nga bagabira Sebata yakawandiika ate n'otajjukira enjawulo y'abafumbo zimanyi ne Saka nze zimanyi ezo zonna kati ate ezo zitegera ate ennyo nnyo bino nga ntandise okuyigiriza entertainment nyingidde karaoke abaana ba karaoke nti nga bazaagala nnyo enjawulo y'abafumbo ne Sakas nga baziperforminga abantu bafuzi bagambye ezabasudde ennyimba basudde ekyebbeeyi ku bakazi nga woluŋŋambye abakazi kyabbeeyi Basi Dunia ne Mukyala Mugerwa Mukyala Mugerwa lwensooka okumulaba ekyali musabo tokimanyi bwe tuba luyimba ndooza mbandu ndutegeera naye zimusaziwanga nnyo ekyali musabo abantu naye lwabanyumira nnyo waliwo yagambira ti omukazi yatuulaga nnyo akabina akaali akaddugavu lwaki nakugamba eruli eriro nti okutunga kukaayana n'ennyindo amaaso gakaayana n'omumwa olwo lwate we nali nkulira nga tewali radio naye nga osukkako ennyumba nga 2-3 nga neiba alina manda 6 anti nga alukuba ku Luttabusi kale lwakuba kati abawandiika ennyimba ezo buli omu aluwa ekyayagala naye baluyita ebintu bizibu kati nga bwe nagaye nti oluyimba lw'Abasudde olwa Ttaso baluyita ggwanga ki baluyita ggwanga ki naye kati olwamu baluyita Ttaso kati n'olwo baluyita ekiro n'omuwafu naye nga oluyimba erinnya lwetufu baluyita ebintu bizibu muwafu yasoose kwewozaako nnyo nga bwali lwadagada yeegolola mu bbanga n'asaasira ekiro okwegolola ennyo kityo kyokka nekiva kati ekiro wamuwafu yeewaanira ku kiro nga ye bw'ali muwanvu kati ekiro ne kimugamba wabula muwafu olabye ennyo nnyo okubanga obuwanvu kw'oli nga omera obwo butontogolo bw'ovaako kyokka nga nze atambulira awo ku ttaka laba ensujju ze nvaako kapa nayo nejja nemanyira ennyange negamba kapa kati gwe kapa yagamba ennyange negamba nnyange osiiba mu nte ggwe naye onywa ddi ku tutootukamwa mu nte nze nebeerera waka naye otuta bwe batuleeta ne bakama nenywerako kwegamba yali ayagala kukulaga kyeweerowooza si kyoli bwekiri nkitegeera so oluyimba lwa Sebata olulala oba baluyita Namuyana oba Namuluuta baluyita Namuluuta mbu amaido gakasise kanyabo Namuluuta akaana ako kati olwote bino tuyigiriza bino adolescent stage tuyigiriza okwana nga sigwa mu mwana nga ayagala akayimba ako nze ye mwana waye gwe nali nkwanye eka ayagala kadongo kamu newuunyana nnyo omuwala nga akaagala bitya anti kati obuzibu obuliwo abantu abasinga bemukwana basiru ate kadongo kamu si wa basiru omanyi kati ekyokoze kyaki nkubuulira mazima omanyi oteri musiru awuliriza wadde okimanyi abasiru abawulira buwulizi naye tebawuliriza kati kadongo kamu wakuwuliriza wakutuula n'ogamba naye kati ono omusajja byali mu bya anti okadongo kamu omuyimbi ajja kujja ayimbire eddakiika 2 owulira oluyimba olukutamya amala agambe nsimbudde ng'ategeeza adde ku introduction kati naye maze ebbanga nga nkugamba nti gwe naako obuntu muli apaati naye ate ennyimba za kadongo kamu
za kuwuliriza n'ofumiitiriza buli wogenda mu process y'okufumiitiriza oba oyingidde akaaki ak'obuntu ne gwe tofumiitiriza tobangako nakabuntu kati zikumenyera ki lindako nze sisobola kufumiitiriza nga we wafumiitiriza ddi naye kyenkwagalako nti oziwulira era oziwuliriza oziwuliriza omanyi bibiri ozaagala era akadongo kamu si wakuwulira era all the time kentuddeko naawe ng'ozinyumyako olaze nti tokoma just kuziwulira you've even invested in time no finding out what's going on ku side eyo kati nze omuyimbi wange gwesinga okwagala mu kadongo kamu mwita Amani Basudde nafuna newe ebbanja neŋŋamba sisobola kubanga Basudde mwagala bwe nti nga simanyi we baziika Basudde omulundi gwange okusooka okukwatako ku Masakaloodi nalemererwa okutuuka ku ntaana ya Basudde naye bwe nali nkomawo nagamba bye nali nabo ne mbagamba bannange omulundi gwe nkomawo eno ŋŋenda Bubondo nga nina okgendako ku ntaana ya Legend omanyi Basudde bagenda omuyita nti nabbi yali amaze okufa so njagala kulaga ebimu ku bimalamu Ssebatta amaanyi tebawaana ku Basudde nga waali okuggyako waliwo abayimbi abajja nga zze ayina gwe yeegomba kati mu kujja nga ayina gwe yeegomba ng'amuwa ekitiibwa kingi nnyo olaba Walukagga oyo yali yeegomba nnyo Kafeero kati Walukagga yayagala nnyo Kafeero era Walukagga y'omu ku bayimbi be nnaalabyeko nga Kafeero yali waali nga ne Walukagga ayimba kuba Walukagga agenda okuyimba zinnamboole Kafeero yali waali naye nga bwe funa omukisa n'ogendako ku kivvulu nga kiriko Kafeero ne Walukagga abanga ali ku kivvulu ekiriko taata we baali tebeesinga nnyo myaka kuba Kafeero yali mwana muto nnyo abantu Kafeero bali bayinza olowooza yali musajja muzeeyi teyazeeyukako yadde n'akatini kuba teyayingira myaka 4 naye nga jasa obwongo bwali bw'abantu bakulu obwayeeyanga ennyimba eyo obwongo bwabwe bwali bw'abantu bakulu nnyo kati ate nabo nga bo abantu abaalinga babeetoolodde babanga basajja bakulu nnyo kati nga tebajja kuwa mukisa kukomawo eno okukola bya kisiru lwaki olaba olwaliro luno ku mulembe guno guliko nti Mozee Radio abaddewo naye of course tazikawo taliddawo naye nti musobola okufuna omuyimbi nga yaddeko tebayita ekikolanga ne mugumira okwo lwaki muziki wa kadongo kamu w'abasajja abo nga woboogera Basudde Kafeero Fred Ssebatta ne banne nga balingawo mwakakadde lwaki alimu gaapu nnene nnyo okubanga music aliwo olwana n'okumulika organizinga nga kadongo kamu lwaki waliwo gaapu eyo naye ndowooza eyo kinyinza kukugamba nti eyinza okuba eyo nature lwaki nyinza kukugamba nti eyo nature kadongo kamu abo abasajja naddala kadongo kamu w'Abasudde amenya nnyo okubanga oyagala omuntu ajje abe waakiri nga Basudde nti ekisooka kya kadongo kamu oyo gwe baali bayimba kati nga Basudde production we yali mufu nnyo kyebayita omufu ennyo nti Basudde mu nnyimba ze yayimbanga n'oluyimba n'alukoleramu ensobi etali mu kutereeza nga eyo ensobi egendagendera ng'oligino kati era kati ffe abaziyimba n'ogiyimba era naawe ogiyimba nti mu luyimba yali agamba omukazi yatuulaganya akabina akaali akaddugavu naye nga si kyeyali ategeeza kati n'akomawo n'agamba omukazi yatuulaganya akawale akaali akaddugavu nga kasibye nnyo akabina ate kikyotamanyi kati neyo ensobi osooka kugiyimba n'odda n'ekituufu n'okiyimba kati nga twakikwata Basudde yalina production nga mufu nnyo Basudde yali mwavu mu kutandika music we yali mwavu kati ng'ate muyiiya nnyo kati mu kubanga mwavu nga muyiiya nnyo ebintu yabiyimbanga awo kati ku lw'okuba yali muyiiya nnyo ebintu ebyo teyabiwanga budde balweditinga kati yapapa nnyo nze nkiyita kupapa na bigambo yapapa nnyo n'ebigambo kati mu kupapa n'ebigambo music we najja anyuma
Kati omuntu yenna anayagala okujja nga Basudde ajja kwagala akolemu editingemu ku bintu akole biki ntisova ebintu Basudde bye yayimba ennyimba nyingi Basudde ze yayimba omuntu azimbye nga Basudde bwe yaziyimba ng'azeditinze nnyo tezinywe ewalukagga nti Basudde ennyimba ze zisinga ennyimba za Basudde 10 z'owulira ennyimba 9 byayimba either byatuuka ku ye yennyini oba byaliwo ng'alaba byatuuka mu kifo nga waali kugambye Basudde alina oluyimba baluyita ekitutwala ku mbaga ekitutwala ku mbaga ekyo Basudde yagenda ku mbaga Basudde mu kugenda ku mbaga badigize anyweddemu agenze ne mukazi wa munne bw'agenda ne mukazi wa munne omusajja amusanze ne mukazi we omusajja mu kumusanga ne mukazi we omusajja adda ku mukazi akuba Basudde yeekweka mu kwekweka omusajja amala okuba omukazi anoonya Basudde bw'anoonya Basudde yali mukubi mulungi Basudde nga agamba naye ono mujoozi bujoozi ng'akuba musajja bw'akuba omusajja waliwo ow'amawulire ng'abikwata kati amawulire g'ebiseera ebyo ng'eggulire balikwata leero ku Mande naye nga lijja kufuluma Friday bwe kiri okitegeera nga lijja kufuluma Friday kati Basudde yakozesa advantage nti byonna bibaddewo omusajja abirabye bituuse ku Basudde yennyini kati Basudde kye yakola ku lw'okuba oli ow'amawulire agafunye ate lijja kufuluma Friday kagenda ayimba oluyimba lufulume nga Friday tennatuuka buli genda okufuluma nga lino eggulire ab'eggulire ffe abaliwulira tulaba baakopye mu luyimba lw'ono kati libe nga terikola gaba gakyali mawulire kati obuyiiya obwo amangu ago ge yakozesa okuyiiya obudde buno tosobola kukikozesa n'otakyeditinga kati wano mu kweditinga wekifiira wojjamu rondensi eri kati naye ate nze nzikiriza abaana abayiiya weebali kati then ekirala ekitta ebintu bino nti music oyo yeetaagamu obudde mu kuwuliriza naye bba abawuliriza weebali ekyo nakyo kyosooka n'okyebuuza bw'oba oyagala kukola music afaanana owaabo abasajja omukolera abantu abajja okutuula bawulirize bba abawuliriza weebali kibuuzo kirungi kati kuba nkugambye luli twali tuli ku music ow'omuntu okuva eka n'akatebe twavanga ne bufoomu bwaffe eka ng'omanyi kafoomu k'abantu 3 era nomukwata kafoomu kammwe okwatamu nawali ne kakuzitowerera n'omulala n'akwata mate muli 3 era namadda bwe mutebe mukola ne mutuula nemuwuliriza ne museka ne mukola kinaye kati obudde buno ekyebuuzibwa bba bawuliriza we bali nti abantu bokka abawuliriza abaliwo baagala bisesa baagala bisesa Madrata Nkiko teri muntu gw'ogenda kunnyonnyola ate omuyimbi ajja abanyumiza teri muntu gw'ogenda kunnyonnyola kyali mu ssabo oba teri muntu ajja mala kuba ekyayamba music abasajja nti wamala oyimba ekyali mu ssabo n'atukomya wakati kati ffenna twasigala tulinda kyazzaako nadda n'ekyanziza mu ssabo ekyamuziza mu ssabo kati ate tutuula ne tutandika okuwuliriza ate bwetunyonnyola ate omusawo omuganda ate yeebaka ku muwala ate sima biki sima ate kati omusawo Kimote teri muntu agenda kuwuliriza Kimote Kimote bayinza obutamuwuliriza kuba abavubuka abaliwo ayagala kati mukube eppeeva kola booti tugende eka kiwedde naye nga nze nina okukkiriza abayiiya weebali abayiiya weebali naye ffe betuyiiyiza kye bayinza okuyiiya ekirungi ekifaanana ekyabali tunaakirya awo wali obuzibu nzijukira n'akayimba weyogedde nti Basudde yali muntu ayiye ebimu ebisinga nga bikwata ku ye ate n'akayimba ke yayimba ng'agamba nti yagenda mu bbala ekiwala ne kiyingira emmotoka baluyita eggwala ly'ebusega n'agivuga paka waka oluyimba baluyita eggwala ly'ebusega atuuka ewaka agiyingiza mu galagi kyokka mu galagi mwe bateeka amanda kati ayingira mu galagi asibawo tamanyi nti omuwala mwali mu mmotoka nti omuwala bwe yakoba yajja mmotoka neyebaka bwe yafuluma ebbala n'agamba munnange ate yalazeewa wasanga ba muntu tako kaŋŋende ng'akoleeza mmotoka ye ate mmotoka yali kwaliko lediyo kati ng'endo ng'esakatira mu mmotoka nga n'afuluta togenda kumuwulira olwatuuka emmotoka yazikiza buzikiza ng'afuluma ate yaliko n'omwendo bamuzuukusa ku makya ku ssaawa emu maama w'abaana ng'alabye ekyana mu mmotoka era maama w'abaana tebamuzuukusa n'amugamba kiki ekyo kimpisizza amangu agenda otuuka mu mmotoka
ngamu abaana amulaga mukazi kati omukazi bwe yasituka yabuuza Daddy Bass ate no twalazeewo ewalala ko mukazi naye bano bajoga kati ate oli eggwala ne lisooka litabukira Basudde ne mwabula Basudde omanyira sebo wanvuzo ndete wana mukazi wangu okumanga waffe Busega ko Basudde nange sijja kudda kogo gusirani golina kati akasi wakoze samola oluyimba kyobola nyimbe zalizako video waliwo yagambira nti abava ku mmotoka yakolaba omuwala n'omuwala agenze kati mukyala we najja eno mu kayumba ajjeyo akambe kati Basudde abava ku mmotoka ne mukyala we ava eno okufuna akambe kuba yali agenda kuwala kufumba kyanja yagamba singa ettaka liyinza okumira kati obwongo bamugamba omusakazi anfumisa mmaze yayitako muyite teyamunyega bambi kwegamba naye nga yali ayimba true story yayimba kyamutuukako ebyaddala ate nga bwakiyimbira tekibadde kuyeyeka just bangi tebalina microphone si bayimbi kati era ekirala nti Basudde abantu tebayagalanga nnyo kuba naye olw'ensonga embeera yonna eyabangawo Basudde ng'ajja kugiyimbako era ayina ennyimba ezimu ze yayimbako oli najja namuga olutalo ne lubeerawo olw'amaanyi nga teyayogedde erinnya lya muntu naye nga bye wayimbye ku kitundu babimanyi n'omuntu bamutegedde kati kangenda kunyumizayo ku story emu nga by'oyimba nga akukogamye nti abantu bangi bibatuukako kati eno eggaluga ewaffe abalaba vidiyo eno ab'eggaluga bajja abakulumu soogera kuba kumwe batuzaaliddwa 2026 bajja kuba bagimanyi bajja gikubuulira kugaluga eno twalinayo omwami ng'alina ssente nga bamuyita Sempala Sempala yali abeerawo mu Ssinde ng'alina ssente kati Sempala oyo atuuka bambi ssente zitandika omutabukako yalina ssente musajja alina amaka ge malungi nnyo manene alina emmotoka naye mu 2021 kati ssente ze zitandika ottabuka emmotoka ekutte n'omuliro biki emmotoka emaze eweddewo amaka gabadde ku ttaka ddene nnyo ekitundu akitunzeeko kati Sempala ayavuwala kati ku Kisinde kwennyini kwaliko omwami nga mulalu kale nga mutwe tegukula bulungi nga bamuyita Lwanyaaga kati Lwanyaaga oyo yabeeranga awo abasajja abajjajja banoga agayembeyembe bwakola biki bwagendeyo ku main road mulabitunda nadda kati Kafeero mu 2023 wenkugambidde Kafeero wagendera mu depression Kafeero ajja n'oluyimba waluyita Sempala Nswadde Sempala Nswadde wendiye wano sikyetegeera nze ensenda z'amaanyi atandabaani oyo twatambulanga babinojjo nga twambala okukamala kati ninga Lwanyaaga kati Sempala ono owaffe oweeno gwe twalina nga ye Sempala yali ayavuwadde ng'agenze atandise okusima omusonyi mu kirombe kati ate nga ku Ssinde kwennyini kuliko omulalu gwe bayita Lwanyaaga kati abaana ku Ssinde abavubuka abaaliko Sempala yali musajja mukulu bulungi n'abaana be abakulu bonna bansinga obukulu kati Sempala bw'agenda mu kirombe abavubuka abaaliko baayimiriranga eno waggulu kati abamanyi olulimi lw'ekirombe gye bayita empumi nti oli ali wansi mu kirombe kati ate gwe oli eno waggulu kati ng'abaana batandika okuyimba naye nga bamulaba ali mu kirombe asima omusenyu Sempala Nswadde wendiye weno sikyetegeera nze ensema z'amaanyi atandabaani oyo kati ninga Lwanyaaga kati nga Sempala okwogera obwogezi ekyo ekintu kati Sempala yatuuka nga babimuyita abakyaye kati nga buli walaba Lwanyaaga bambi so naye oluyimba oli olwa Kafeero bw'oluwulira oyinza okulowooza yali ayimbako no yali abamanyi bulungi okitegeera nti olwo Sempala yaliko ku kitundu ne Lwanyaaga nga naye kwali nga Sempala yali mugagga yayavuwala kati ne Lwanyaaga muliro kati nga olowooza Kafeero yadde ayimbako no Sempala so abasajja abo balina ebintu bye bayimbanga nga kijja kukwata ku buli muntu kati kyovala music waabwe yatuukanga nga Basudde ayimba ebintu naye ng'alinga ayimba ku ggwe kuba ebyaddala oluyimba lwa Basudde olwa ekyali mu ssabo abantu bangi babuliddwa abakazi n'agenda yeeraguze kati musajja ayimba ku kintu nga
Mumu abali mu audience bangi nno ssebo bwagendako ewa Musawo Kibaya kati Musawo Kibaya engeri gyalina abangi yayinza n'obutakuwa ddagala nakuba buwe ku mukazi omu olimba naawe ale nadda nze ninaako obumu kyokoze okeyambudde banaye tetusobola kusukkawo wano ono katandise okujjokera abagagga bange nange Kibaya mugagga wange Kibaya ampeyo ku ssente naye ono chairman Bugabo Bukaaya Bugabo Bukaaya eri mu lukake mu luka gwe Nalugala Bugabo Bukaaya sel mu luka gwe Nalugala Garuga Garuga road omanyi bwe bamukiyita Garuga mujja buzaabuza abantu Garuga road Garuga yewa Garuga ye basemba kuba gye lisembera ekuba erigende Garuga ejeriko balitayo Gerenge ye Garuga kati bw'oba ogende Gerenge ekifo woova odde ku mwalo gwe Gerenge bayite Garuga kuba nnyini we awo mu kibangirizi okuva wali Palmarina abamanye Garuga okuva wali Palmarina kati Palmarina weeri waggulu awo abamanye Garuga Salim Suraji yasulanga wansi waggulu wabangawo golf bazanyanga waliwo bazanyira golf kati ekifo ekigambo kyali nti bayitawo Garuga golf course Garuga golf course ekifaananyi ekipande nakirabako wali ku Starbucks weebale nnyo kati eyo gye bali bayite Garuga kuba nnyini yo ye yali Garuga omugenzi Mushinguzi Garuga era bayitangayo Garuga golf course ate onyambye okukitegeera bulungi naye kati mwe mugenda ne mukikwesa nti ngenze Garuga ng'ali Gerenge n'agamba genze Garuga ate pishi n'emutwala ku main road naali wali Nalugala agamba ali ngenze Garuga so kati ye Garuga kati omugagga waffe Kibaya Nsubuga Sam yeesimbyewo kuba chairman LC1 ajja akalulu yakawangudde de tulinda kulayira tulinda kulayira kati buli woyita bagamba ye waffe kale tewali buzibu tujja kuba tukweyongeza teweerabira okusubscribinga weereza muno linki eyo naye anyumire emboozi bweti emboozi z'akadongo kamu n'endala eziringa ezo tujja kuba tukomawo nazo emirundi mingi nnyo of course n'abantu abalala b'enjawulo bangi nnyo buli omu ayongera otusigira ekifaananyi manyi mwekwasa nnyo kadongo kamu yagwa bannamawulire basula kadongo kamu bikoze bitya bino nabiri gwe sharinga link oli ku DJ Senior Bee TV kojja nayanza kale muganda wange wonna neetaagidde naye topita muganda wange nga nkuyise kojja kale mutabani kale mutabani awo nkyolira anti kati obuzibu kati nze ndi kojja wo byaddala naye ate ndi kojja wa kyalo kyonna ne bonna neetaaze ku mboozi ya kubuulirira bawala twagala kukola kibiina kitandika kubuulirira bawala abazadde bangi balina abaana ab'obuwala tebafuna budde kutuulako n'abaana kubabuulirira basenga b'ennaku zino babeera mu mabaala kuba kati basenga b'ennaku zino abasinga betula abali myaka 2 twagala tutandika kubuulirira baana bawala abawala ojja babuulirira tewali buzibu ojja kubanyi kutegeeza ekibiina nga kitandika kale olina omukutu gw'otuulako basajja bawe mention abasajja abo waŋŋambye naawe oli boosi waabwe wabaguliddeyo akamotoka ababadde batugoberera ku Senior Bee TV bw'omala okusubscribinga ku Senior Bee TV ne link n'ogisharinga ate bw'olaba bw'osanga vidiyo girabe bw'omala osubscribinga laba vidiyo tosubscribinga n'odduka nange anjagala ku mboozi endala nnyingi ez'enjawulo nina YouTube channel bagiyita The Seat UG okwo bakolerako politics era bano bapolitician nnyo kuliko ebintu bingi tulinako n'abayimbi ndowooza kyetutanatandikako kwe kutandikako emipiira tulina enteekateeka ne programu ya sports tulina kati ene waffe tulinayo abantu bangi abakola sports tujja kuleetanga omuntu ajja atunyumize ku sports kubanga tulina abalaba sports abagoberera Senior Bee beeramu n'ak'obuntu era ssaawa yonna tugenda kusooka kukyazaako omusambi omukukunavu Garuga emunyenye y'Egaruga Wasswa Yusuf oyo nabadde golokipa mu ttiimu nnyingi akwatiddeko ku URA akwatiddeko ku Villa akwatiddeko ku UPDF akwatiddeko ku police akwatiddeko ku Nduparaka okugamba ekindeke kisaawa yonna obudde buno asambira Garuga Stars yatuuka engalo n'esanyalalamuko kati takyakwata asamba busambi engalo zaafunamu obuzibuzibu olw'obwagazi bw'omupiira
nakola kali akabazungu nti omuzungu bwagukuba ennyo bwatuuka okadde wadda ku ttiimu y'ewaka. Naye nze omuntu yekka gwe nnyinza okyaza kuno nga waba mupiira era kipa gwe nandibadde njagala okyaza kubeera mba njagala mubuuza naye engalo ezo ziba zikyasobola okukola emirimu gy'abakulu ng'ali mu buliri ate ziba zambadde gloves engalo ezo ndaba nga ayinza okwekanga ng'endiba ejja n'akubayo nnyo olubwenga mweraba